Busenge eranga wano ndaba match komisa ne bali freeze be abana bakulembede mu team zino okulaba nti ate ziyingira mu kisayi wano mu bulu omukwafu ngalina ekibe ekyeru lukanya amasiza kapiteni w'abantu agenda amulaga abadde atwala essaza lya Beene erya Kyaddondo. Katulabe abazanyi bagenze okukola saako eyo okufuna akaseera ako ak'okujjukira omugenzi Maama Agnes Nakibirige tukaweeyo wano ekasana Luweero mu kisaawe kyemugambye nti kyekimu ku bisaawe ebirina playing surface ennungi ddala. Moment of silence. Ne banyiga mu space ani akuba omupiira wano goal namba emu wano ey'abasajja bano bannabulemeezi anyiza omupiira mulungi nnyo enduulu neevuga ne banyiga mu space ani akuba omupiira wano goal namba emu wano ey'abasajja bano bannabulemeezi anyiza omupiira mulungi nnyo enduulu neevuga wano. Katulabe omupiira wano Kakande Onega Collins Samir ne bafuna wano okuba omupiira wano Emayo abakubye goal namba 2 wano eno akubye omupiira ne gulaalira wano. My God kyusiza wano kyusiza wano Kalanzi wano. Oh my God kyusiza wano Kalanzi wano. Oh my God